Bino byo bitiisa. Shalom munnange yavuddeyo n'abotola ekyama. Bannange abantu balina ebyama. Yagambye nti omuntu eyasooka okwebaka naye oba okumwebakako kubanga yali mwana muto mbu yali muganda wa maama we. Bannange omuntu asooka okwebaka nange nga ndi muto yali muganda wa maama wange. Ku mikozanya gwendaba maama wange muyamala n'amumanya omuntu eyasooka okunkozesa ali sister wa maama wange. Abwa mama wange eventually amala n'akimanya era n'anyiiga n'amujja wewaka. Naye senga teyalaba, it would go on and on. Abazadde munoonya ssente, temufudde ku baana, mutadde concentration ku baana abawala be musinga okufaako. Naye kati edda mwafanga ku baana bawala, muwe nnyo time kati abaana abalenzi. They are molesting your kids. Bayigiriza abaana bammwe ebisiyaga naye temubifaako. Oli mutuufu kwekyo. Omuntu asooka okwebaka nange nga ndi muto yali muganda wa maama wange. Bwe twagenze mu comment section munnange obwedda abasinga bali mu kugamba nti nze sikaakwogera byama naye ebimu sisobola kubyogera. Abamu obwedda bagamba nti nno munnange ebyama ebimu tebinyuma kuba nti nno byogerebwa okitegeera. Kale bwe bati abasinga obwedda bwe bagamba, naye nga Shalom Bambi yavuddeyo mu nnaku ey'ekitalo n'alyoka agamba nti omuntu eyasooka okumwebakako yali muganda wa maama we. Abaana babakola ebintu bannange. Katubeere nga tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna essaawa zino munnange ewa Apostle John Mulinde. Si birungi ajjukira nti amawulire gazze googera ku bufumbo bwa Apostle John Mulinde ebbanga eriwerako era mbu baali baayawukana n'omukyala, naye obuzibu bwe bwajjidde kwe kuba nti no ayina mbu omukyala omulala gw'ayagala okuba nti nate azzaawo, wabula ate ng'abamu ku b'ekkanisa bo tebaagala mukyala oyo oba muwala oyo. Okitegeera nno mukwano. Kaakati Apostle Mulinde we yatulidde ekyama n'alyoka agamba nti munnange ku baana abasatu be baalina ne Shira nti munnange omwana omu yekka ye yazuulibwa nga yeewuwe. Bannange katubeere nga tukuwa akatambike. Obufumbo obwo bwalimu obulumi bungi bwe nagezako okugumira okubayibega nti okuwagala kubikka kubi byonna. Mu mwaka gwa 2010 abasinga mwawulira ebyali mu mawulire ebyakwatagana ne mukyala wange n'omuntu omulala ne bibeera nnyo mu mawulire. Natandika okutambula olugendo lw'amateeka. Lawyer n'agamba abaana balina okugenda ku DNA. Ekigambo ekyo ne tukikkiriziganyako, naye oluvannyuma mukyala nankubira n'agamba nina kye njagala okubuulira. N'agamba omwana oyo asembayo oyo si wuwo, taata we bw'ati ne bw'ati ne bw'ati weebiti. Ekyo ne kinkulwamu ekyekango. Ekisinga obukulu era kyafuluma ne mawulire, kigambo ekyalimu obutwa nti waliwo poisoning. Ekigambo ekyo nafubanga bwe nsobola okulanga nkisirisa n'obutakiwa bulamu bwakyo. Era bwe nakomawo nakola olukuŋŋaana ku lusozi ne mpita abantu ne mbagamba ebigambo ebyo saagala tukole ki, tubyongere maanyi oba kubiwa wind power. Ekyo ne tukisirisa. Naye nga police report yaliwo okuva mu police laboratory eyogera ku kintu ekyo n'okulaga kiki ddala ekyaliwo. Okuva mu kaseera ako n'ekyo ekintu ne mpulira nti sikyasobola kubeera omukyala oyo mu nju emu okwongera okulya kyaba ategeso kyonna oba kiki. We twayawukanira 2015 lwakubadde tetwakiwaawaaza, naye nga twali tumaze emyaka 10 nga tetuli ffenna. Myaka 10 kuva ku 2015 mpaka 2025. Naye nga mbadde mbalabirira ebyokulya, renti, school fees, bujjanjabi n'ebirala. Ekintu mpozi ekiringa ekyatiipinga minzaani n'egwayo
Omwana owokubiri wa wakati naye si biological daughter. Omwana mukulu yekka nga ye biological son. Simanyi naye ndowooza buli muntu ayinza okitegeera nti wabaawo obuzito webutuuka n'olaba nti bwe sita kintu kino ngenda kubbira. Kikyo kyakola mu palamenti Betty. Ne mubeera mbu mulwanisa Museveni mugaye mwagala ssente. Myaka 2 mulwanisa Museveni bane okulwanisa Museveni kati mulimo. Is it a job? Bane opposition ya Uganda kati mulimo. Buli abeera yo tayagala vaayo. Namboze genda. Segona bye bye. Lukwago genda. We are tired of you. Mubeera ku madala ga parliament je mwogerera. Musa, we are fighting a dictator. Sibawe leka nabala abalwanise ku dictator bannange. No mulungi ow'amazzi n'obulungi ava mu ddiiro. Segono kyayagala ki? You are very rich man ovuga cross country. Segona kiki kyotafunye? Mwena abalala omukisa bannange. Mwena abalala omukisa. Mubeera mu primo nkadde, mubeera mu state house buli kiseera. Ni mwambala gomesa abasajja abakulu. Ate ne bannange nze opposition ya Uganda najitya. Bwe tweyongerayo mu mawulire amalala, munnange Dr. Nicholas yava mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye munnange amawulire agatali malungi, abayimbi baabalangidde. Mbwe abayimbi bangi munnange bazze nga jjanjaba era nga waagendedde okufiira nga abangi baabanja ssente nga tebaasasula, nga yabajjanjaba ne bawona wabula nga tebaamuwa ssente. Kyokka ne mu kuziika nga tebaalinyeeyo. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Niko tewali kintu kyekisimu. Mulimu abeefula bamanyi ebintu bye tewali bamanyi ba munda naye azibalawo bambi. Wallahi mukoze ekintu kibadde kisembayo. At least mwandize nze nembalaba izo wembalaba Nicholas ababalabi. Ono omusawo abaddewo ebbanga lyonna tuzze nga tufaanana bubi. Nga tufaanana bubi nga nawe kyenyi tosobola kwekwatako. Omusawo n'akwata. Line-up y'abayimbi. Kati kankuvire ku ntono. Omuyimbi yenna ng'omanyi sewa sebo. Je baleko taata. Omuyimbi. Sewa obadde omanyi ayimba ki? Sewa si muyimbi. Omanyi? Yaliko omuyimbi n'ava. Webale nnyo kati mu bbanga lyabeerera ng'omuyimbi sebo abaakujjanja bulowooza yali ani? Owokubiri. Olowooza yali ani sebo? Owokubiri boss. Mbasaba mwebeerere mutereere. Tetwagala nnyo okwogerako kumanya gama basinga mugudde munoonya nawe mukwatira naye n'okujja okuyamba abantu. Sina kuyamba kubeererawo omuntu eyakubeererawo ng'olwadde enziku kyekintu ekirwadde ekyasinze mu bayimbi. Naye omusajja abajjanjabi. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Beipoa Ask. Tuli mu kufiirwa kwa dokita waffe. Ndi musajja muyimbi, dokita w'abayimbi Makingi ku Salama Road. Kyannaku nnyo nti ndi muyimbi naye ate wano tewali muyimbi. Kuba tusobola kuŋŋamba nti ffe bayimbi ffekka abali wano. Ina Lozi ye muyimbi wa Uganda yekka. Goyinza okuŋŋamba abasajja nga bawayiki benda abasajja bonna Dr. Nico bajjanjabe ku zero balance. Abamu mulina n'amabanja ge. Abayimbi balina mabanja? Bangi. Abasajja babajjanjabe ng'omusajja ajja n'akujjanjaba n'omubuuza sinagaasooka ogende owone. N'essaawa zino tuli mu kufiirwa tulina abantu be tutamanyi. N'abantu tebatumanyi because bantu balala nnyo abazze okuziika omusajja. Mukwatibwe nga ku nsonyi abayimbi. Mutuvumaganya abamu. Tuli ba mitima mirungi. Tuli mu nnaku tukaaba ssaawa zino tunyolwa naye ate tulina okulowooza ku mmwe ab'emitima emibi. Lwaki temujjukiranga abantu? Omusajja ajjanjabya enziku. Abayimbi mulwadde enziku abasinga babajjanjabye tuziro balance baba bangi. Olina ku bayimbi b'omanyiyo? Bangi. Mwana musajja omanyi ekisinga okunnuma nti teri muyimbi naddala industry naddala gye tuyite Makindi. Okusinziira ku Calvin Kayanja avuddeyo nayo kagamba nti Bobi Wine ebibye bibi. Lwaki agambye nti n'ebibye bibi? Katukuwa akatambi kano abeere nga abinnyonnyola. Naye musajja waffe Kadiima anaafuna wadde 0.1% mu kalulu akajja. Ghetto structure ng'emuli bubi.
yasooka kumujja bavubuka ba ghetto mu ngalo ne baba structure nga babayigiriza ebyalaani kuzimba kukanika Sako muzeyi n'aziteeka mu ssente abo baafuuka bizi ababooda baabadde asigazaawo ghetto structure ewa muzeeyi bafunidde biliyoni 10 ne miliyoni 2 kati naawe bagenze kwekulaakulanya gwe bintu obiraba otya omanyi Bannayuganda muli baakuleekaanira nnyo nze njagala kubawa amagezi bafuutu soja nupu mugifuule Sako munoonye Ddamulira n'Afande Kuteesa babayise mu ghetto structure mugende ewa Museveni mufune ssente oba muyingira bya bulimi oba muyingira bya bulunzi oba bafuutu soja muyingira bwa makanika babawe ssente mwekulaakulanye bonna be mwali muleekaana nabo abaana ba ghetto olwaleero buli omu atunuulira butya bwava mu bwavu ababoodaboda baabo batandise olubimbi lw'okulaakulanya obulamu bwabwe kati abasigaddeyo mwe bafuutu soja ate nze kati kankubuulire Bobi Wine era okulekawo bafuutu soja abambolookinga bokka naye ogenda kusigala bw'omu ku kkubo kuba ekiddako okugenda ewa President Museveni okulaba nti bava mu bwavu n'okukola ku nsonga zaabwe bafuutu soja bagenda kukola Sako era Afande Ddamulira Afande Kuteesa mukwano gwange State House Controller baleke bafuutu soja Sako saawa yonna bagireeta bayigirizibwe ebyalaani bayigirizibwe okukanika bayigirizibwe bakuba chapati kadi nga ajja kusigalako bw'omu ku kkubo nze nkubuulira abaana ba ghetto be wali osindika okwokya ebipiira Ddamulira yabakujja mu ngalo be wali omalira obudde kati n'ababoodaboda b'obadde ogulira amafuta liita emu n'ebabonyaabonya n'ebakubisa tiya gaasi olwaleero buli omu atunuulira ssente Museveni z'abawadde bwe basobola kuwuninga booda zaabwe bave ku ze beewola Sako kyegenda okubakolera ababoodaboda oyinza okuddamu okubabulira ebyobufuzi kadingo tugenda kukulabako wekka ng'ova emagere otuuke gy'olaga nga teri wadde akunyega ekigambo bw'okyazanyisa ghetto structure era kadingo bw'oba mugezi nuupu gifuule Sako ngenda kukubira Afande Ddamulira ngenda kukubira Meja Kuteesa batunule ku nsonga zammwe balabe bwe babayisa mu ghetto structure babasikiringe ebyemuvuma abantu n'okuwemula babayigirize bwe musobola okukozesa obudde obwo mu bujjemu amakulu kuba Museveni temumusobola ge mazima ga Katonda mu ggulu kadingo tosobola Museveni nuupu gifuule Sako ogende wa Museveni obeeko kyosakira abavubukavubuka abaabo baleme kutta kuba abavubuka obamalidde obudde balina obuvunaanyizibwa tebalina ke bafunye ebbanga lyonna bajja kukutugumbula kati nuupu gifuule Sako tukuyise mu ghetto structure tukutwale wa muzeeyi nga tumaze okusikiringa mukyuse mimwaja mweje egivuma abantu babayigirize bwe musobola okuyimba babakolere studio naye olabye ebivumo bwe bifuuse ennyimba nze nkuwadde gabuwa Bapita Calvin Kayanja ghetto structure juu nze mwogezi waayo no wano ku TikTok munkwate bulungi Olutalo wakati wa Love Mercy akwese munnange ne Louis Light lukyagendera ddala mu maaso buli omu ali mu kuba nti nate alangira munne live ziri mu kuba nti nate munnange zikolebwa bano bombi bali mu kuba nti nate besabula I don't know kana akawala n'obuzibu kabujja wachichi Love Mercy yali adetinga DJ gwe yali adetinga bba wange yamuyigiriza how to DJ. Someone we've ever fed. Anyway, let me not even kuyingizamo my DJ. Love Mercy yali adetinga DJ eyayigirizibwa bba wange. Era gamba nti yagendanga mu bbaala kwetega nga waafuna yamutegula nga afuluma. Era Love Mercy yali apostinzeeko Ricky abamumanyi baabo bamumanyi soulmate the proud muzzukulu abagambye DJ bamuyita Ricky kati ye wakeera kumata nakakasa nti dating a DJ is useless, you rather date your jjajja. I do not understand her mentality.
I do not understand her mentality. You understand? People who know Briwu Yabagambia, DJ Ricky. She was dating DJ Ricky. Last year. It is last year. Please. Mutunulire obudde bwembagamba. Love maso musajja yakamufuna. Awakiddewo. Awaserachi. You can't tell me. General gwe yakafuna. Amutrustinze. Tanaba malana ye wadde omwaka. Amuzimbidde nyumba. Enyumba ezitali emu, enyumba bbiri. Amuzimbidde rentals, amukoledde business in less than a year. Last year nga gwako Love Mase yali adetinga DJ Ricky. Katanga mwakunja Samira. Siri masikini ngakwe. Sisabiriza. Hani gorimba. Mwentebezo za bei yewa. Ebya bitebe bye batunda milioni emu n'emitwalo 10 right now. Oziriso zange zenagula kamu kitundu. Ebya bitebe bya dda. Emwana pusi balowooza nguleza kintu kya kabi. My dear, ebyo siribeka mu nju yange. Entebe zenaguze za milioni 3 n'ekitundu. Introfraxt bamuyitani? Infotrust za tuulako omukyalo omugaga mukyala JB. Hey! Yes. Enyumba jengenda mwe yange najizimbidde mu dining table. Why don't you confusing nga muchatura ne ku dining table kuliye mmere ne mugenda ne mugula bi dining table. Nalabya abama alongula befumbiro. Kuwe nkugotte gotte ekibuto. Nganyi musiriwala nnyo. Nja kukusabula. Ze nkubuulira. Ate nkubuulire nti ne general ajja kubeera ku side yange. Omanyo yasamirira nnyo. Muri awo mwazaala abaana bakufuna kyakulya. Oyo omwana alinga saddaaka eri omusajja eyakufunisa olubuto. Omusajja omuliko nga kizibu talina kyakkola because weewakisa. You've been with that man. Tonnaba naweza na mwaka na musajja otandise okulimba internet. Nze omusajja yanzimbira ennyumba esoose nagikoye kati nayingidde endala eyasoose ngenda giteekamu abaki. Wallahi nabagamba kazibe mmotoka zaavuga mugambe. abawe bizikwatako nga ziri mmanyage. Omuntu yenna atali willing kulaga number plate ya mmotoka gyavuga. Ebyapa mbusimanya bannaye nange naguze ettaka kambaleetere ebyapa nina amataka 8. Mulaba zinezo n'empapula zino land titles muziraba? Mulaba land titles watu wabalaga land titles muziraba? Dino erinnya ligamba ki? Dino erinnya ligamba ki? Ono si Love Mase tinkalire. Ono si Love Mase tinkalire. Sinyono. Boine ettaka gwe. Oine ettaka. Eno si gundi ya mmotoka. Eno si yeyo. Ono ki? Si Love Mase tinkalire. Si Love Mase tinkalire. Where I tinkalire. Give me reasons as to why a person should hide a number plate over any type of a car. If the car is in your names, which names you're not afraid to show media? Had you been afraid to tell media your real names, it is understandable. We all know your real names. Amanyaga matufu tugamanyi. Bwete tambudde badde mulabi mulungi olekwe kumina ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obaka bwawo mu comment section. Mera bulungi weeraba.